okuba nti president atuukiza ekisuubizo kye yakola ki kye yeeyama wakati waffe aba Trust Craft Workers Association naye ekisuubizo ekyo bw'anaakituukiriza tujja kuddamu tubeere bumu olw'ensonga tulina entalo mu gurupu yaffe ng'abamu bagamba mwalya ssente naye nga tutegeeza eggwanga nti bane tetufunanga wadde 10 newankubadde mwatulaba n'omukulembeze twatambula naye twali ne twamukolera engato ne ze yawa abiriga naye tetulina kye twafuna yatusuubiza ettaka tuteekeko ekifo nga bw'olaba Kenya bwe wakola ki bwe wali nga kisobola okubeeramu abantu bangi nga bakoleramu machines nga mwe ziri installed nga lockups weziri nti engato bweva waneeno eteekebwa wali eri nga tulina ekifo n'atusuubiza n'okutuwa common showroom mu kibuga wakati epangisiza ennyumba ne bawera abaana bawe school fees ku ssomero ne beegulira n'ekyokulya ewaka kati bwe guba guvuddewo nga guweddewo kibakitegeeza bangi bagenda kukola ki kusafaringa olw'okuba omulimu tegulina ki busobozi kati tukubiriza gavumenti ne president nga chairman bwayogedde tukolere kye twetaaga tubeere bulungi abaana balekerawo ogenda mu Oman okubonaabona babe nga basobola okwekolera emirimu gyabwe mu Uganda tubeere fine nga tetulina kitawaana